naje msinziro kubeera nga ate mugoberera mbaanirizaako nate ku Fadi Pro mulitegeeza muno omugaiti Fadi buno bwe budde bwa lugambo sembera ate sobola okubeera nga tetutambula mu ffenna nga sinna okubeera nga tembaterawo video zembaleetedde as usual so kubeera nga teoteeka ekigalo ekyo likinga sharingirako abalala ate sobola okubeera nga tetutambulira wamu ffenna era ng'ensonga zetuuse nazo Pastor Bujingo kyatukoze olunaku olwaleero nange akubye ffenna dda ne mukati era nga katami kalina maaso agenda kubeera teeka kuplayingira asobola okubeera nti omanya biki ebyagenze maaso side eyo munnaye kyeyatukoze ku nsonga ya girlfriend waffe oli side chiiki gwe twabadde tugamba eyamusigudde n'abeera nga ate asuulawo amaka ge ne Susan Makula n'abeera nga atatandika okubeera nga asuula mu hoteeri ne ka side chiiki abyogeddeko era nga mbirina maaso agenda kubeera nga te mbikuzanyira ne videos obulala bungi nnyo akansubire bukimu kitabula bulungi nnyo side eyabalabite Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan anesezo toldo kudungu nyongere kubeera nga te mbaniriza kabalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza ewamu America, Canada, Europe na munyongere kubeera nga te mbabuuza ka wansi mu comment section munaye wetu wesanga ne tubeera nga te twegeyageyamu of course ku nsonga ebeera eri mu ddiro so wenaba nkugiddeko Pastor Bujingo nga tutabula ngenda kubeera nga te mbatirawo obutambi obulala bungi nnyo gwe tulakkalira ebintu ebyange mubitegeera bulungi nnyo tulakkalira ngenda kubeera nga te nkuterawo obutambi obulala bungi nnyo ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo tuteekeko Mr. Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nawe nalina ebizibu by'enjawulo munoonyeeko nno akunamba z'essimu zibirawo ku screen sobola okubeera nga ate obaako byotereeza mu bulamu munnaaye abantu beetambulirako era nga abantu bangi balina obujulizi nti Sheikh Ashraf asobodde okubeera nga ate abaako byabatereeza mu bulamu so munoonyeeko akunamba z'essimu ku screen buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana kankomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaako gamba buli muntu yenna ave ku Bujingo akola ebimukwatako byonna bye waawulidde bifu kubanga owulidde okuva mu kamwa kange nyina values nyina erinnya manyi kyendi ndi muweereza wa Katonda sijja kuwanika sitaani ne bwana akola atya njagala Makula Susan n'omutima gwange gwonna she's a complete woman ate naye anjagala mwana yayimba oluyimba nti bwe mukolagana obulungi ababawalana lolo baba bangi naye tebajja tulemesa. Shalom. Obubaka bwange bugenda eri banyu kama mu struggle erina abaagitandika abamu baafa n'okufa tetutandise leero okulwana naffe ne tumala ne tugiyingira. Actually waliwo abaatusookawo abeesigye bani ffe tugiyingirira ku mulembe gwa Bobby. Kati tisaagala nnyo ffe tubeere n'entitlement nga bw'olaba omuntu mbugundi asirise yalya yakola biki n'ovuma struggle tennakoma ekyagenda mu maaso. Gwe ojja mu struggle nga waliwo omulwanyi awummuzza enkebe teyasumagiddemu tomuvuma muleka ajja kuzuukuka yeebaseemu. Mu struggle okuwummula kukkirizibwa kwate kina ekyawandiikibwa nti olina kubeera nga 24/7 ofa ky'oba olaba naawe ogenda ne weebaka. Kati gwe bw'ojja n'oyingira ky'oba olina okukola kiri kimu nti wojjidde osanze bakubye waliwo eyakwata omusajja mu kiwata ali ku kiwata aluma, waliwo eyakwata entumbugulu, waliwo eyakwata ekisambi, waliwo eyakwata omugulu, waliwo akunukkiriza okubaka obulago oyo Besigye yabakako ku bulago naye mugwa ne gutanywera. Waliwo afa gukutte agezaako gukasuka tegunnayingira kubanga ne gwe tulwana naye tatudde ye naye yeerwanako nga ffe abamulwana bwe tutwana. Kati bw'osanga banno nga balina bye bakubyekubye tobuuza nti gundi yakubawo era yakuba kyenkana ki. Ba muntu mukulu gwe funa w'okutte naawe olume n'abalala banajja bajja kusanga naawe olina w'olumye nti akubye amagulu kuba akuba omugongo kuba agudde ku lubuto nyweza akutte akabina totta ow'obulaga akunukkiriza kunuukiriza. Naye onojja n'otandika okubuuza ono yaluma kyenkana ki yalumawa lwaki yaluma n'asirika nga gwe tolumanga nako kiba kikulaga nti oliko ekitali kituufu oba olina ebiruubirirwa byo kyesaagala kulowooza. So anesaba tube bakakkamu struggle teggwa ntya luno olugendo tukyaluliko ekyo nkubuulira balwana balirwana tulwana twalwana tukyalwana era balirwana abanajja nga naffe tuvuddewo in case nga struggle tetugigusizza.
ebisinde bigenda kubeerawo mujjukirawo okutuwaka simayafuwa firimbi kuba amalebe simanyanga leekaana kuba enduulu kukola noise kyonna ekikulinaanye ekikube still gwe tulwana emputu naye alina nate kitegeeza nti nno abaasookamu babive tebalina kye baakola no they did something and we must appreciate that ate okuwummula kwabwe oba okusirika kwabwe tekitegeeza nti baavaamu nkugambye mu lutalo lwonna mubaamu okuwummula kyova olaba beebaka ne bagamba kino eno paati eno luutu yeebaseemu bano bakuume bali bakuuma bano beebaseemu ate ne mu lutalo tewali ayina minzaani temwewa nnyo entitlement tewali ayina minzaani era talibaawo n'ekirala kyenjagala mumanye nti mu struggle wagenda kubaayo abagikiririzaamu wagenda kubaayo abagiwakanya oba oyagala oba toyagala walibaawo abalijejoyininga walibaawo abaligifuluma just njagala kuggula ku bwongo bw'abantu abamu obuggaliddwa mu katundu k'akakonde bwe kati kalinga akagati akaataano njagala mubuggule mukubeko ekituli muyingiremu empewo nti gwe okujja n'okuba enduula olwaleero nejjo tekitegeeza nti eyakuba luli teyakuba yakuba era naye alina kyeyagatta ku struggle eno struggle kizimbe eriyo abakola foundation eriyo abasomba omusenyu eriyo abasomba amazzi kati gwaze ku ssaawa y'okuweereza bulooka bw'olowooza nti eyakuba bulooka z'oli mu kuweereza teyakola awe wali problem ne kabampaano ono mu struggle mu mukendeeze ddala because this mentality of teboogedde you wake up and tell us you have voices ezitamanyi zaffe oba ez'abalala what happened to your voices lwaki bannaziwulira kitegeeza nti tezimala struggle buli muntu yeetaagisa bannabyabufuzi omulimu gwabwe kuvuba bantu nakyogerera nkizeemu mulinga ababuulizi banjiri kuvuba bantu so si kugoba bantu iruka tsama nakola video natuuyana n'obukowekowe era mutuviire mu struggle yaffe yiyo nani struggle yaffe na si yiyo gwe olimu obululu bumeka ng'ojjeko enduulu olimu obululu bumeka oyinza n'okuba toyina kironda naye ng'ate gwe ogoba yalina n'akalonda mutuviire mu struggle yaffe kwegamba n'ogamba labayo nno abasajja balwanye struggle way back era tukyalwana n'abalijja bajja kulwana in case nga tetukutte bulago omugwa teguyingidde bulago walibaawo alijja akasuka omugwa guyingire obulago bw'omulabe so I don't want you to think the struggle is stopping now on you because ovumye buli kiramu I don't want you to think the struggle eri ku mutwe gwo because gwomanyi abaalya n'abataalya that entitlement obojja kugikkakkanya oba oyagala oba toyagala kubanga gwomu mukwano tolina ng'ojjeko kuwa self importance tolina kyogenda gikolako bwomu wabula nga tuli kibinja we tulina okusobola okubako kye tugikola okujjako ngamba muno gw'oli ku bibyo just kukuba ndulu kumanyika because if you wake up in the morning n'ongamba tetwetaaga abantu abo mu struggle oba tebajja then you're stupid kubanga buli muntu tumwetaaga omusajja ne bwakira n'akusinga akalulu kamu kitegeeza oyo omu wali omwetaaga struggle ekolebwa okugattirizibwa amaanyi kw'abantu ab'enjawulo so struggle tekolebwa muntu omu kuba singa yali ekolebwa omuntu omu singa Besigye yatufuga kati singa yatufuga so mukakanyeko obujanja mukakanyeko segera I don't want you to wake up in the morning as if wakajja mu Uganda oli mupyota niko kugamba gundi wakola ki oba yo mujje mu struggle tumwetaaga ate oyo simanyanga ye munyambi ate simanyanga ono buli muntu mumufudde kye mwagala
simply because you want to make noise. But noise in reality, tena kijja kukola. Kubanga first of all, even your voices don't matter. Don't. Voices zisobola kumatalinga nga bazikuŋŋaanyiza nga ziri wamu. Nze njogedde ekyo. So mukakkane muleke abantu buli muntu ateke kyasobola ku struggle nga bw'akisobola. So you don't force people to do things your way kubanga gwe ine ndowooza ye yapi wano byoyagala buli muntu gy'aba alowooza. Hell no. Buli muntu kyasobodde okuteeka ku struggle muleke akiteekeko. Buli muntu kyatasobodde kuleeta muleke. Ate omuntu wakeera kumakya n'awummulamu ku struggle muleke era awummule akkirizibwa. Akirizibwa. Taina we yasayininga nti banange bwe nzijanga sifulumanga muwadde ogenda mu kaabuyonjo, sifulumanga muwadde okunywa amazzi. Muleke. Buli muntu waawuliridde nti struggle wagitegeeredde gwe muleke waaba agyeyungirako. Naye okuleeta amateeka mwali waluli lwaki temwatandika? Gwe wakajjukira nti oli Munnayuganda. Okay, if you didn't lose your loved ones, tewalize. Oba bulijjo aboogera baamala kufiirwa baabwe. There are people abavuddeyo. I'll give my example. Ne tukuba medical system y'ewaka. Nti nfu. But I've never been in such a saga. Nti ngenze mu ddwaliro sifunye eddagala. No. Nti ngenze nzadde omwana bamutadde mu katebe. No. But I've seen fellow women nga babatadde abaana mu butebe. Ekyo ne kinnuma ng'omunnansi. I've seen women bababidde abaana ne ngamba bananga abakiruddugo kawempe mwogereeko tuswala. Owange tebamubbangako. So if you come into something with an excuse of ABCD, my so and so, my so and so, then abakusookamu okuleekaana ne boogera ebayogera nga tebalina bantu baabwe kwe bayimiridde kusinziira ku wa reason. By respecting. Baleke. Nga nayo bw'ozuukuse kati eriyo abaazuukuka okukusooka. So buli ajja mu struggle kola paati yo n'abalala mubaleke bwe banajja bakole eyaabwe kubanga struggle mmere ya lumbe n'ataaka abajja kulya oba walumwako oba tewalumwako olina ogiwagira mu ngeri emu oba endala kubanga somehow ojja kunyigirizibwa. So mutuuleko wansi mukakkane muleke abantu bakole kye basobola na buddi lwe bakisobola. Omanyi kye bayita okubeera mu buwambe, okubeera nga omuntu mulamu naye nga yeewamba dda, okubeera nga omuntu mulamu naye nga yafa dda, okubeera nga omuntu alina amaanyi naye nga tegakyasobola kukola, okubeera nga oli mulamu naye nga emikono n'amagulu bitemeko n'omumwa. Waliwo abantu abalivinga mu buwambe naye nga temumanyi kati ngenda kuyamba okwezuula noonya wa woogwa. Ebintu bino abamu mubikola ng'olowooza olina gw'olumya naye nga gwe wennyini gwe weesaddaaka. Ebiseera ebisinga obulamu buno bwe tulivinga ogenda kwesanga ebiseera nga bubunyiga gwe kennyini nannyini kubutondawo nga bugenda kunyiga gwe paka w'oliva mu nsi. Bwe weezuula ng'oli mu bantu bano bengenda okwogerako weesabire nnyo essaala oba si kyo weetereeze ng'omuntu omukulu oba omwana omuto kubanga obulamu tebulinda embeera gye njogerako ya ddala. Namba emu ye musajja omukulu aganza akawala akato naye ng'omanyi tolina ssente tolina nnyo kyamaanyi ky'olina naye ng'olowooza omuwala yagwa mulaava akutegeera. Kankubuulire muzeeyi weetereeze bulungi omuwala omuto okwagala kitegeeza alina kyakufunako oba tolina ky'omuwa osheyalinga. Olina omuwala atunuulidde abavubuka bangi oba eyali mu ensi oba ensigo emaze okuyisa obubi ng'anoonya weyeggama nkuba. Saawa yonna tewali kintu kibegenda bagatta bw'oba tolina ssente ng'olowooza nti muli mulaavu naye n'omuwala omuto akwagale nga tolinaamu. Weetandika okweraliikirira. Basajja bangi muganza abawala bano abato ate ne weeraliikirira batabani bo ne bajja ewaka n'otandika obbafubutula ewaka. Mutabani waasigala. Omuwala enkya asobola okugenda n'omuvubuka omulala mutabani waasigala eka. Yagala nnyo mutabani we okusinga omuwala onazze omukulu gw'ogudde naye mulaavu. Namba 2 ye muwala omuto aganza omusajja omukulu ng'ali yala. Kati bw'oba tolina bw'oba omutwe gwe nga gukola bulungi omusajja ono akusuubiza future. Bw'oba mukulu olwedde ali myaka 5 talina kasente
talina kiddako, talina wasula olusasula waabwe babapangisa oba kyali muzigo. Future jakusuubiza eriwa. Ekyokubiri obulamu bwe bwamukaluubirira ng'ali mu ejo emyaka bwe yeeyongera okukula bwe bugenda okugonda. Namba 3 be bantu abagula amayumba e Bulaaya naye nga okusobola okugasulamu olina kusula ku mulimu buli lunaku. N'obeera ng'ennyumba wagigula naye nga mu wiiki ennamba osulamu olunaku lumu. Which future are you working for? Future ki gy'okolerera bw'obanga kati oli mu myaka 5 40 ng'osula ku mulimu ennaku 7 osobola okumaintaininga ennyumba ogenda okolerera giteekawa bagikuziikemu kiki ekigenda mu maaso. Teri agoba mu nsi, kolako ky'osobodde. Waliwo ebintu bye tutasobola era buli omu omumpi wakoma wakwata. Waliwo by'otasobola. Nyumba w'obanga olina kusula nnaku 7 ku mulimu gireke ogule gy'osobola. Otosobola gula obeerewo. Teri agenda kunenya mu nsi muno bw'oligenda ogenda nga ggwe. Kiweesu twesinga ate ennyumba omala okumala tonagimalayo ate olwala ebirwadde oba ofe. Namba 3 ye muvubuka amalira obudde mu gym ku ngoye n'ebintu ebirala eby'ebbeeyi, amasimu ag'ebbeeyi mbw ogenda kugira kusanyusa bawala bwe bakwagale. My brother, tayimu yo gy'oyokya. Omuwala osobola omuteekamu esente emyaka 8 mu myaka 2 n'afuna muva Bulaaya n'erabira ebirungi by'okoledde emyaka 9 oba 8. Omuwala osobola omuteekamu sente emyaka 9 oba 10. Omuntu najja myezi 3 n'amwerabiza ebirungi byonna by'omukoledde emyaka 9 mu myezi 3 nga jasi akutte cheque nga za mirundi egi 3 oba 4. Jasi mobile money nnyo oba 5 ne zimukyusa omutima. Teweemalamu genda mu gym nenga weerekeramu n'obudde obukola. Gula essimu nga weerekeddeko sente z'ogenda okukozesa. Tulya capital ng'ovuganya ne bali abayina ennyingi. Ekirala ye student yalya school fees ng'olowooza olumya muzaddewo. Naawe adojinga essomero n'ogamba olumya muzaddewo. Blaza oba my sister mpuliriza bulungi, okusoma kusinga kuyamba ggwe, si maama wo oba taatawo. Ajja kuva mu nsi gwe osigalewo nga tewasoma bigenda kunyiga ye nga ali mu kabbuli. Okusoma kugasa ggwe okusinga muzaddewo. Ekirala be bantu abava e Bulaaya naddala ng'obadde ku contract n'ogyolaga abantu abali e Uganda nti obadde olina ssente oba z'ofuna. Ngoye za bbeeyi, ngatto za bbeeyi, buli kimu kya bbeeyi, amasimu ga bbeeyi. You are fooling yourself. Abantu abali e Uganda tolina kyogenda bakakasa. Bantu bangi abali obulungi e Uganda lwakuba bonna bakaaba tebajja kukulaga. N'ojja kumaona obusente bwo teweeraga. Kola kyozirina okukola. Tova Bulaaya kakasa kugula makeesi na kuteekamu bintu bya bbeeyi olage nti obadde okola. Nedda, wavaayo ng'oli munafu era bakimanyi. Sente zozze nazo zikwate bulungi kuba ze zaakutwala okulayo ogenda okunoonya, si komawo okulaga beewaka nti oli designer. Te Dubai gy'obadde mu myaka 2 kati oyambala nnyo. Tobikulembeza ebintu ebyo. Kwata sente zo bulungi okolemu ebintu eby'amakulu era byewagenderera. Asemberayo ddala ku listi ye muwala ayagala basereebu nga gwo bateekamu ssente. Mu basiru oyinamu ekifo, nansonyiwa okukozesa ekigambo kino. Bali sereebu ye muntu abaako nga buli omu amwetaaga nga bw'omwetaaga wadde omusasula otomusasula. Asobola okutuuka ku level nga tokyasobola namusemberera, tokyasobola nakulinnya waalinnya wadde okutuuka waatuuse nga n'amasimu bagemukwatira makwatire. Bw'oba kwomalira obudde bwo n'akasente ng'oli muwala weeyiiya bweyiiya, weebereremu sente zo ziteeka mu biti webigira. Omuwala mu Buganda okukwata n'osasulira abasajja kitegeeza oli mubi. Lwaki osasulira bakwagala omukazi gwe banoonya era gwe bateekamu ssente? Lwaki gwe oli waddemba okugjamu obitwala nga bwembyogedde? Beera bulungi. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Kaakati bw'onooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya paapa
bw'oba oli FDC ng'otwala Amuriat oba Erias Lukwago. Ekyo si kyekifo kyabyo. Tulina okumanya w'okolera kiki. Omukolo gwa nnono gwa buwangwa ate munnabyabufuzi oli totya ekifaananyi kye. Mutemuddamu kutwala bifaananyi bya bannabyabufuzi mu kwanjula. Sirabangayo kifaananyi kya munnabyabufuzi yenna kitwalibwa mu kwanjula ng'oggyeko Kyagulanyi. Kati nze mbuuza bw'akigaana okigaana ngaani? Nga nannyini muwala nga taata w'omuwala gwe bagenda okwanjula nga kojjaawe okigaana ngaani? Era ogenda kugaana otya omuntu ky'ayagala? Famire zombi ziba zimanyiganye. Sigamba nti emwewagira Kyagulanyi endala ewagira Museveni. Nabano tebaba basiru kukitwalayo. Baba bamanyiganye. Gwe batwalira n'atwala. Kati gw'ogenda bagaana ngaani? Mutuleke. Okujjako ng'ogamba nti nawe oyagala batwalireko n'ekikyo ate ekitasoboka kuba kiri ekintu kikolebwa kwagala. In fact oba oli awo ate n'ebirala by'olowooza nti bye balina okutwala bajja kugaana obbitwala batwale kye baagala. Nze wange kye baleeta nga waakiri kyokka ebirala ne bwe babireka. Omusajja ofubye okulwanyisa omwana wa munno. Temuddamu kutwala bifaananyi bya bannabyabufuzi ku mikolo gya kwanjula. Ewo tebakireeta bakireke. Nyamaka g'abalala ne motogenda kugenda kubategeerera. Wandibadde oyogera ku bizinazina ebyo ebisusse mu mikolo gy'okwanjula abantu ne bakunika obubina ne beekolaakola ebintu ebibaswaza kugamba obuwangwa waffe ne buswala. Tosobola kwogera ku just ekifaananyi. Kyate muddamu gira kifaananyi kya muntu yenna mu biseera by'okwanjula. Ennugu yaki? Ge bagambe n'ekyange bakiteekeko n'ekyo bakikuteereko. Automatically n'ekyo bakiteekeko. Everything is gonna be alright. Nnyo abantu babitwala lwa kuba nti baagala. Tebabitwala lwa kuba nti omuntu bamukyawa. Kati gwe n'omuntu okubanga abantu bamwagala nakyo era nakyo kikulume. Mutwale engalo kya Kabaka na Nnaabagereka mpozi ne maapu ya Buganda. N'ekyomwana ffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kukitwala.